Gwabadde takimanyi nti ddala Uganda kkula, njagala otuula okkalire naddala gw'omwana ataddangayo ku ssomero olw'ekirwadde kya COVID-19. Tuula okkalire owulirize ebyafaayo by'eggwanga Uganda. Ekituufu kiri nti ddala Uganda kkula, ejjudde ensozi, agayanja, ebibira asaako emigga. Njagala nkulambuza ensozi eziri mu ggwanga Uganda lumu ku lumu, era ng'olunaku olwaleero ntandikidde ku lusozi oluyitibwa Rwenzori. Olusozi Rwenzori lusangibwa ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic eya Congo mu bugwanjuba bw'eggwanga Uganda mu disitulikiti ey'e Kasese, era nga ku nsozi eziri mu Uganda lwe lusozi Sseggwanga anti lwe lusinga obunene mu ggwanga Uganda. Akasoli akasinga obuwanvu ku lusozi luno kayite highest peak kayitibwa Margarita, era ng'okuwalampa olusozi luno okutuukayo obeera olina okuba ng'otambudde mita 5,119, zino nga ze zifuuti 1,662 okuva wansi okutuuka waggulu. Olusozi luno bannabyafaayo bagamba nti lwatondebwawo emyaka obukadde 3 emabega, era nga luno lwetooloddwa ennyanja gaggadde okuli ennyanja Albert, ennyanja Edward ssaako ne George. Olusozi Rwenzori lujjudde kakiragala akasanyusa amaaso, kano nga kamuddo ssaako n'emiti egivaamu akawewo akawummuza ebirowoozo. Ekituufu kiri nti bw'otuuka ku lusozi Rwenzori toyinza butaanaamirira, era singa ogendayo n'omwana ow'obuwala nga yali yakugaana olumutuusaayo akkiriza bukkiriza. Bw'obeera mu nsozi za Rwenzori tosobola kugamba nti waliyo ebbula ly'amazzi olw'amazzi agava mu nsozi nga gakulukuta okuva ku nnyanja eri waggulu ku lusozi eri ejjudde balaafu, era balaafu ono olusaanuuka ng'amazzi gakkirira nga gakola emigga egy'enjawulo. Wansi w'olusozi luno waliwo ekirombe ky'obugagga ekya Kopa, ziyite kirombe Kopa Mines. Olusozi luno lwetooloddwa amawanga 3 okuli Abamba, Vanoma n'Ababwisi abali mu bugwanjuba bw'olusozi luno, ate nga ku ludda olulala waliyo Banyabindi, Basongola ssaako n'Abakonjo. Oyinza okubuuza lwaki olusozi luno bw'otuukayo wabeera wannyogoga nnyo, era lwaki luliko balaafu? Munnange abakugu mu kunoonyereza bagamba nti gy'okoma okweyongera waggulu ng'olinnya okusemberera ebire, ate obunnyogovu gye bukoma okweyongera, ate gy'okoma okubeera ng'okkirira ogenda mu kikko, ebbugumu gye likoma okweyongera. Kale ne weewuunya kubanga waggulu wandibadde ogamba nti osemberera njuba, naye ate obunnyogovu gye bukoma okweyongera. Olusozi luno luli mu bwakabaka bwa Rwenzururu, era ng'omukulembeze waabwo ow'ennono ayitibwa Mumbere. Luno lusomboola abalambuzi okuva e Bule n'Ebweya, era nga Uganda eyoola omusimbi omuyitirivu ennyo okuva mu balambuzi nga guva mu lusozi luno. BTM TV tukyakulambuza eggwanga Uganda, oli ggwe nnyalwe, anti Uganda kkula. Welcome to the United States of America! What? We're in the wrong place!